waliwo akatambi akafulumye nga kalaga bw'obanga toli munyarwanda ng'oli mu magye kakasa bukakasa nti bakunoonya. Kaakati nno bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero. Nzize mbakolera obutambi obw'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo. Kaakati erweru ampuliriza ebibye naye birungi si birungi nga bwe twakikoze mu katambi akawedde. Sigenda kubeera nga nsirika nagamba okuwa amawulire gonna agaliko agatambula ku ssaago agayita edda naga gagenda okujja mu maaso. Ekiri mu UPDF kaakati kifumba mutuku. Mwami Museveni bakugamba nti bamuwambye togeza n'owakana. Bwe lwali bwe ruti mu 1985 awo omugenzi General Oito Ojoko yawambibwa gavumenti n'egwa. Kaakati essaawa zino ekyagisuula kyandibanga kizzeemu. Wuliriza video soko jimpere ekigalo katandike botti mukwano gwange mpuliriza ogenda kakasa nti ebintu birungi si birungi. Jose Chameleone atuyana zikala omusajja amanyiddwa nga Sipapa ensonga ze nebazaabiza olunaku olwaleero. Amama Mbabazi naye akomyewo mu mawulire gaffe ag'olwaleero ebigambo bitambula byemwetooloola. Kaakati nno buli ali mu gavumenti ngolooza nti oli mu mbeera nnungi oli bulungi wandikifuwa ng'okizza munda olunaku olwaleero. Katusooke tujjukire ku bigambo bino katono nnyo Jeno Muhoozi bye yavumye Jeno Erweru. Bano bonna bali mu magye ga Uganda. Omu yali mukama wa munne kaakati Jeno Muhoozi ye mukama wone yali mukama we. Tusimbudde botti. Elwaru is a buffoon. He's completely unworthy of our great army. He better run as fast as his small legs can carry him. Kebaita buffoon. Sagala ntapute bintu momotwe gwange sikulanga teacher wange Edi Kijambu ne Kasoma Livingstone ngoluzungu le banteekamu nga software nga yayiika leka maloko ko power. Omuntu gwe bayita buffoon wuliriza kati ndi mu dictionary. Naye kati Jeno omuntu watuga ku ddaala lya Jeno n'ebigambo bya kusaiba binene bikwetaagisa okuba ng'ogenda ku mu dictionary. Dictionary tugamba a buffoon ye muntu ki? A ridiculous but amusing person, a clown. They are simply incompetent buffoons who have no idea what they are doing. Kogamba nina bye nali mbagambye ke mabega keeyo ne bagamba nti mu bintu ebisinga okunsanyusa nze nga Kaalule nnyumirwa nnyo okuwangala n'omuntu nga musiru. Lwaki? Waliwo obeera ng'olina stress zo naye n'otunula ku muntu gwe bayita omusiru mu buyabuya n'oseka busese naye ng'omutunuulira muto n'ogamba nti Mukama Katonda n'ono gwe wamutonda n'oseka. Kati omuntu gwe bayita buffoon bw'ati abeera bw'atyo kale nga kwegamba bw'atyo. Kaakati nno yooyo nze nandimuwadde amagezi akozesa obugulu bwe obutonotono adduke mangu kubanga ekijja kansendyeyo bino talina Lugaba oyo kati Jeno wange nange mwambadde Senono Juma agambye there is one fool nabawadde wano emitendera gy'obusiru n'amadaala agaabwe n'omanya nti onaina certificate onaina diploma onaina degree onaina PhD obitegedde nababudde gwe bayita fool. There is one fool that I will arrest soon. He's hiding behind my father but I'll capture him. He comes from Teso. Abaye oli yabuuzanga nti abaye ntegeera ashhadu an la ilaha agamba waliwo omugwagwa omu gwe nteekateeka okukwata yeekwekakweka nnyo mu kitange naye era alimba nja mufuna omugwagwa oyo ava Teeso kati oba yamukoze eki Mukama wa Katonda malokubira Jeno ono katono nnyo ono gwe nsuubira gwagamba kubanga wali amwogeddeko. Waliwo obubonero obulaga nti essaawa yonna gavumenti evuunikibwa. Jjukira tuzze twogera nti waliwo omupango waliwo olukwe mu Jeno Muhoozi okuwamba kitaawe
kakati ebigambo ebyo byayogerwa omusajja omu bwenja okubeera nga nkubulira maaso awo ampuliriza kyokka kakati essaawa zino bajenerali twakola akatambi nga waliwo lisiti eyina okuvaawo oba oyagala oba toyagala kubanga bino byonna tuze tubiraba gye buvuddeko ng'amagye mulimu abantu abajja nga battibwa buttibwa abamu bakubwa mitayimbwa abalala bakubwa masasi nga bw'olaba bawooma amafiina eyalamanyiddwa nga Meja Kiggundu Bakaweesi n'abalala mu poliisi abaakubwa amasasi kaakati no bino byonna bw'ojja obigatta n'ogattako ebigambo bino omusajja ono byavuddeyo n'ayogera nti bafuuni ekigambo bafuuni kigambo kibi ddala naddala ng'omuntu akyogedde ku muntu munene ng'oyo ffenna tubadde tumanyi nti omuntu atuuka ku levo oba ejuumira amagye g'eggwanga Uganda aba musajja nga mulwanyi aba munene aba alina experience naye okuva olwayo tukakasizza nga tusinziira ku bigambo bya Muhoozi ono byayogedde nti Erweru is a buffoon nga kitegeeza nti Erweru ali awo kiwottonono ali awo kisassalala ali awo gama enkodomali talina kiddako musiru tabangawo tasaana na kubeera mu magye ga UPDF ndi kwegamba ntasaana na kwambala uniform etandikirwako eya private kakati bawulira ebigambo nga bino ng'abali mu magye barandise okubeera nga babyerangira teweewuunye ebigambo essaawa yonna ng'ekyatusuula kimaze ne kiddamu mu ggwanga Uganda kakati nno nakoledde era akatambi olunaku olw'eggulu neekugamba nti bapastors kakati General Museveni abakozesa buteesaga butassamuka butassamwoyo okulaba nga bano enjiri eya Bayibuli ate bagivaako ne babulira enjiri ate eya Mwami Museveni kakati n'ebigambo njagala nzire mu mukwano gwange mpuliriza waliwo eyaŋŋambye nti akatambi ke nabakoledde lisiti ey'abapasita abakolera Mwami Museveni bano nga baava dda ku njiri eya Bayibuli mbu tekawulikise bulungi ne ŋŋamba olunaku olwaleero ŋŋenda kakomyewo okawulire bulungi kubanga akatambi ako nkalina era n'omusumba waali era lisiti y'abasajja bano abasumba abaava edda kusomesa Bayibuli kaakati nga basomesa njiri ya Mwami Museveni ne NRM njagala obawulire okusinziira ku pastor ono ebigambo byayogera olunaku olwaleero nga bwe nakunnyonnyodde mu kutu gwa AKTV Media Uganda nkusaba video sokojimpere ekigalo kaakati ompya nkusaba subscribing kona ku kigamba subscribe bw'omala okone ku kade olwo video buli gye tteekayo ng'eno ebeerenga tekuyitako kaakati omulongo wase omuluuta nsozi era ntambula neno olunaku olwaleero onakumira ekyoto onaakuwa ekyogo n'onaaba ebibamba byonna amalogo gonna oba ebisiraani ebikutambulirako obirekawo wenyininyini naaba ng'abikwambuludde kaakati oweewala Bulaaya okona ku WhatsApp message yokka oba direct call ogisobola n'okuba n'okkuba ebigambo n'abiteereza ng'ayita mu mpewo kaakati teweerumya mutwe teweeraliikirira ebizibu byakuggwa ng'ogezezzaako omulongo nowaswa omuluuta nsozi katusimbudde butti mukwano gwange ali ku mukutu gwaffe nakugambye kansooke nkuddizeewo lisiti eri gye mwansabye ey'abapasita abaava ku kubuulira enjiri ya Katonda oba giyite Bayibuli nga kakati wenjogera olunaku olwaleero abasajja babuulira njiri eya Mwami Museveni oba enjiri eya NRM wetwogerera oba seekyo nga General Muhoozi gwe babuulira ye yafuuka Bayibuli tusimbudde botti njagala kati bwoba tokimanyi Museveni Kakande Kubbiri Robert Kayanja Meko Center Lubaga Bukingo Tom Mugerwa Serwadda Mundeba Serwadda Mundeba Kulesi Lubega Chwowe Isaac Tom Sembera Daudi Kiganda Simeoni Kayiwa Wenna Mirembe Namutebye Lugala Irene Manjeri n'abasumba abalala abagoma abo njogedde kamamu bava ku Mukama Katonda era abantu abagadde nnyo abantu bategeere Museveni era bagamba Museveni yabawa eddembe kino nja kiddingana mbagambe Museveni si yagaba eddembe ly'okusinza bwe yali tannaba kujja bannayuganda basinzaka Katonda okimanyi bulungi nti ku mulembe gwa Amiini abalokole baayiganyizibwanga naye ate okimanyi nti ekkanisa yali y'amaanyi nnyo nakati y'amaanyi muzimbi ebizimbe muli buli wamu oli ayine bukingo ayine ettaka ddene uliriza wali oyogera mu audio noga Bukingo noyogera ku basumba be bagamba mu biseera bya COVID nti wabalabanga basiyaga bantu kati ndeka njogera amazima gano nga maleyo okiwulira obudde bwakuwamba Museveni bw'avaawo kyekizibu ky'eggwanga okiwulira njagala kutegeeza Bayibuli egamba mu Yokaana essula 10:10 Yesu yajja zibe n'obulamu zibe nabo nga bungi obulamu obujjudde emirembe n'essanyu nga bw'amazima kyekyaleeta Yesu naye ewo nga tonnabagera ku ekyo Bayibuli egamba nti omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza ekyaleeta Museveni kubba kutta na kuzikiriza wabula byabikoze bulungi era lumu nali mu kusaba
Katonda yasika sitaani n'amuleeta n'amuwogeza. Sitaani n'agamba omwana we Museveni amukoledde amuwadde omusaayi gw'ayagala ogw'abantu. Kakati nno njagala nkuddiremu ampuliriza nti ebigambo bino nga bw'obiwulira bya musumba oyo abyogera era akakasiza mu bigambo bye nti ebigambo bino bivunaanizibwa ku ye si bya AKTV Media ng'omukutu kubanga si ffe tubyogedde ffe tukuleetedde bwino ow'omusumba akakasiza nti mwami Museveni yajja kuzikiriza na kuwamba na kutta oba okuzikiriza bannayuganda era omusajja ono nakakasa nti omulimu ogwo ogw'okutta oba okutugumbula n'okusaanyaawo mwami Museveni mbwagukoze bulungi okusinzira ku pastono ebigambo yabyogedde. Kakati nno nze mbadde nzija nkugamba enkya n'eggulo nti abantu bangi abazze nga batugumbulwa butereevu nnyo era ensi kino ekimanyi kubanga abazze nga battibwa ne Kristi bw'embabala nyinza okusulawo nga naawe ampuliriza oyinako bw'omanyi abantu abattibwa ku mulembe guno ogwa mwami Museveni nga bakuba bukuba byasi ng'ogjeeko ab'ebyasi waliwo ekigambo mbu n'abamu baweebwa obutwa kakati ng'ogjeeko eky'obutwa ate waliwo abamu abatemaatemebwa ebijambiya obujambiya abo nabo tomooni kakati ng'ate waliwo n'abalala abajja nga battibwa mwenna mujjukira disitulikiti eyewakiso abakyala bajja nga batugumbulwa abakyala bajja nga battibwa era ng'oli bw'amala okumutta abakyala bano babaleepinganga bwe baamala okubeeranga nga babaleepinga olwo ne babafumitanga ebiti mu mbogo zaabwe era nga kino kyonna kiraga nti ku mulembe gwa mwami Museveni okutugumbula okutta kwokulabikanga kweyongedde okubeera okungi wadde nga bangi abakolera NRM tebasobola kubeera nga balaba ensonga zino kubanga bano bavujjirirwa omulidi gw'ensimbi era ensimbi zino ne zituuka okubeera nga ziba amaaso oba oliawo abaali boogera ebituufu abaalabanga ebituufu ne batandika okubeera nga ebikyamu babibikkirira olwo ne bawaana ebituufu era bigenze maaso mu gavumenti ya mwami Museveni. Kakati nno nakoledde akatambi olunaku olweggulo nga bwe nagambye nti Geno Elweru ebibye birungi si birungi kyokka nga n'olunaku olulala luli emabega eri wiiki ewedde nakolera akatambi nakuleetera lisiti ey'abasajja be baali bawandiise okubeera mbu essaawa yonna bagenda kubeera nga batugumbulwa kyokka nga nakolera lisiti yali abajjeno okusinga abaaliko ku lisiti eyo abaali bateekateekebwa okubeera nga essaawa yonna babamiza omukka omusu. Nyinza okugamba nti mu Uganda bajeneraali abazze nga bafa mu nfa etategerekeka bawerako. Oyinza okulya amawulire gano nogaa nti Geno bamutta batya. Njagala ojjukira ku Geno Kazini ono baamulumba mu maka ge ne bamukuba emitayimbwa era ogendo kakana ng'omusajja ono atugumbuddwa era nga attiddwa. Njagala ojjukire ku Geno Alonda ono yalinnya Nyonyi n'agenda mu ggwanga erya South Korea era ono bwe yali akomawo n'afunira embiro mu Nyonyi eya Fly Emirates era ogendo kakana omusajja ono okutuuka mu kibuga Dubai eky'eggwanga erya United Arab Emirates yali amaze okubeera nga asa omukka ogw'enkomerero. Wabula mu bigambo bino gavumenti yatuwa alipoota ng'egamba nti omusajja ono mbu yali afudde obulwadde obw'omutima oba obwaki bwatukira. Wabula omugenzi kati Brigadier General Kasirye Gwanga yavaayo n'akakasa ensi eno n'agamba nti effumbi eryatta Geno Alonda lyamuwa obutwa oluvannyuma lw'okubeera nga lyaweebwa miliyoni $, namba ey'ensimbi eza Amerika okubeera nga batugumbula omusajja ono Geno Alonda. Kakati omugenzi Kasirye Gwanga kati wetwogerera era ono naye yawambibwa buwambibwa mu barracks y'Embuya era ogendo kakano okuva mu barracks eyo omusajja ng'atwaliddwa e Nakasero mu ddwaliro. Bwe yatwalibwa e Nakasero mu ddwaliro akataayi tekaayita mpawo kaaga era ogendo kakananga n'omusajja ono amaze okubeera nga asomuka ogw'enkomerero. Kakati mujjukira Meja Kigundu ono yakuba byasi wali mu bitundu by'eri ng'ave wa mukyala we Mama Fina ng'alokedde mu kibuga Kampala. Kakati n'abalala bangi ne bamashehe abazze nga bakubwa ebyasi mwenna mujjukira omukyala Serena Nibanda ono naye enfaaye yasigala etankanibwa. Kakati ng'ate Kaweesi okirumira bano bonna baakuba byasi ebyabajja mu budde ne batibwa ku regimu eno eya mwami Museveni. Kakati omusumba bwavaayo n'akugamba nti ekigendererwa kya mwami Museveni okujja wano eyajja kutta n'okuzikiriza era n'akakasa nti omulimu gwe agukoze bulungi gw'oyinza okuba mutta okinolaba ddala omulimu gwe mwami Museveni bwe guba nga gwe gwamuleeta ogw'okutta n'okuzikiriza agukoze bulungi oba aliwo ebirala byagasseeko okubeera ng'omulimu guno tannagukola bulungi. Kati njagala nkuteremu akatambi kano nakugambye nti Geno Elweru ewuwa ebirungi si birungi tujja genda nga tutambulira ku musajja ono mpaka gye binaakoma kubanga omusajja ono mwenna mumujjukira ye musajja eyakulembera amagye aga UPDF okwali ne poliisi ne boolekera ne balumba olubiri olw'enzulu eri mu bitundu by'erw'enzululu ew'omusajja Kabaka ow'Abakonjo. Kakati abantu bangi
batugumbulwa nga UPDF bakuba masasi gennyini agaddala kosa poliisi ebiseera ebyo era bano baduumirwanga General Erweru oba mwite Lieutenant General Erweru ebiseera ebyo eyali omuduumizi w'ebitundu ebyo kaakati nnono yavaayo n'akyewaaniramu nti yaduumira okubeera nga operation eyo yagenda successful wabula mbana abattibwa mwalimu abakyala mwalimu abaana abato kosa abaami oba oli abaali bakutte emmundu kosa n'abantu ba bulijjo abatalina yadde akasaale abatugumbulwa kati njagala oli ebigambo bino ebikwata ku musajja General Erweru bamugambe nti essaawa yonna oba oyagala oba tuyagala ojja kutirimbulwa mukama kamani mbaya oba misana oba kiro toli munnaabwe toli munyalwanda gwe webale nga mbantu abaafa edda. Erweru mujja bbira bamulowooza embutamiiro naye mmwe singa mbagamba ekiri mu gavumenti ya Museveni kambabulire. History repeats itself. Nga abagezi ab'omulembe guno bakoze abagezi ab'omulembe guli bye bakola n'abasiru ab'omulembe guno ne bakola abasiru ab'omulembe guli bye bakola. Nabagamba bw'olaba history wa Uganda, we are rotating around the same mountain. Tutambulira ku lusozi lumu lwe twetoloola bwe tuti tuddako Masa ne Meriba. Bwe bwali bwe buti mu gavumenti yaliwo mu 1984 bwe bwali mu 1984 gavumenti yaliko eyobote abanene abali mu gavumenti baali beesosonkola nga amme komanda alina bayagala okutta mu magye. Bwe byali bisemberera ebiseera bwe bityo ite Ojoko yattibwa. 1985 gavumenti newamba gavumenti ekiwayi kya gavumenti nikiwamba gundi gavumenti Obote n'adduka. Omuyekera n'abatwalako obuyinza. Ndudde nga mponinga ba high ranking officers ate mwenna ne bw'oba wawummula ne bw'oba oli serving officer mwasirikanga ebintu ebyo bituuka ku bannammwe. UPDF SF Simba woninga naddala nga toli munyarwanda. Bw'oba oli munyankole, you are part of us, you are in for it. Nawe bakunoonya. Ebiseera bisinga akuddira mu luyimba abaganda bagamba nti omuntu oyo oluyimba olwo talunyumisa. Yensonga lwaki bwe mba nkuteredde akatambi ngaako mbasaagala kuddamu mu bigambo ebyoyo abamaze okubeera nga atuwa bwino. Kaakati nno yensonga lwaki nkugamba nti video sooka ogiwe ekigalo buli lw'osuba wakangono obeera osubiddwa okutambuza information eri ensi yo n'okumanyisa enjiri eri bannayuganda nti enkyukakyuka erina okuba nga ebeerawo. Kaakati n'ebigambo bino ng'omaze okubeera ng'obiwulira ku AKTV Media nga ne video giwadde ekigalo. Kaakati ompya nkusaba osubscribing ng'enkola yaffe bweri ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi. Era sijja kubeera nga neerabira okujjukiza omulongo waswa oyo ye Muluutansozi Kafulu akumira ekyoto embeera nebeera nga egonjooka era ye Kafulu akuwa ekyogonoona abo mulabi mulundi gumu ebikutte byonna ne bita. Kaakati nno njagala tuyongeyo n'amawulire gaffe mukwano gwange mpuliriza olunaku olwaliro mu mbeera y'emu ebigenda mu maaso birungi si birungi nga bwe nakunyonyodde omusajja si papa naye atuyana zikala si papa ono ampuliriza ebintu bye tulabye mu mwaka guno tulabye ebintu kubanga twalaba si papa ono eyali ow'amaanyi ennyo ng'amaze okubeera nga yeewombeeka n'okubeera nga akkiriza nti ensi esobola okukussa awantu n'obeera nga bw'oyitanga mikwano gyo teri n'omu akulambula ate abo walabanga abalabe bo ate nga be bakubeererawo mu kaseera ak'akazigizigi. Kaakati nno ngenda kukutiramu akatambi kano nkulage omwaka bwe gugenze mukwano gwange twalaba Jose Chameleone ono ng'avaayo nga bamubuuza wali mu kibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya. Bobi Wine bwe yakuba tiya gas canister era no bwe yabuuzibwa ku nsonga eyo yavaayo n'ategeeza bannamawulire nti obulwadde bwa Bobi Wine eyo bizinensi ye none of my business tebinkwatako yamanyi ebyo bikwata ku ye nze tebinkwatako. Kaakati nno nnaku olwaleero ono y'omu ku basajja beesangiddwa ng'ali ku kitanda wali Nakasero era nga naye byasiba bikutuka. Kaakati oyogere enjogeremu bw'obanga oyogedde bubi tomanya nti olwaleero lwali enkyalulo. Kati mu mbeera y'emu twalabako abakyala Mama Fina ne Senga Kulannama nabo nga bagezaako okweseka ebitoje mu mbeera y'emu ya mwaka guno gwennyini gwe tulimu. Nkugambe nti si papa nga bw'omulaba awo twamaze okulaba nti bannange ensi esobola okukunyiga nga bw'olaba Dr. Chameleone awo twamaze okulaba nti osobola okwewana olwaleero naye ng'enkya togenda kubeera mirembe kyoso tubeere nga tukwatagana ffenna
twagale ensi yaffe twagale bannaffe nga bwe tweyagala. Bigambo bingi ebitambudde mu mwaka guno kubanga oba oli awo nga mawulire agasinga gabadde gannaku n'agessanyu gabaddemu n'ag'ennaku, naye nga mu kufundafunza twalaba pulezidenti yamwamulwako ow'eggwanga erya Syria nga mutabani we awanikiddwa kalabba eyali omuzibu ennyo mu kutirimbula okubonyabonya n'okutulugunya bannansi ab'eggwanga erya Syria. Kaakati nno bino bw'obirabirako n'ogaana okubeera nga oyiga omanya nti ojja kufa bw'otyo era amagezi go gajja kubeera nga gamunguuba. Kansooke nkuteri akatambi kano olabe be tuyiseemu mu mwaka guno katono nnyo incidents nga 3 zokka okuli Papa eya Jose Chameleone nga n'embabazi naye musajja wattu ebyasiba bikutuka era ono naye yali w'amaanyi nnyo mujjukira naye essaawa zino kaakati atambuza muggo. Ebigambo bye bino njagala obiwulire ate tukomewo wadde ng'ebadde mu mwaka bingi twalaba loopu omupya Honorable Joel Ssenyonyi ng'agaanibwa okuyingira wali ku looko ng'agaanibwa okuyingira eri ku ddwaliro ly'e Lubowa wadde nga kaakati oluvannyuma bamaze ne bakkiriza ne bayingira naye nga bino byonna byaliwo omwaka guno emabega. Wulira ebigambo bino tudduka ate bupya. Weekend emberedde ennungi ebitagambika, emberedde ennungi ebyensusso era ebitalabwangako. Akategera kubuuza lwaki wiiki eno waliwo ebintu ebitazuulirwa ebitalowoozeka era ebitasoboka ebitateeberezekeka nti biyinza okusoboka byendabyeko n'agange. Ndabye omwana w'omukulembeze omwana we yali pulezidenti nga bamutugira ku tulakita wiiki y'emu ndabye omusajja gwe bayita Sipapa banaye enseeno ogyoga banno lwa bwereere banno obajoogera bwereere banno obalinnyirako bwereere ekiseera kyo tekinnatuuka butuusi. Nalabye omusajja gwe bayita Sipapa ng'akomezebwawo mu kkooti. Muganda wange ensi yawombeeka Sipapa, ensi yawombeeka Sipapa, ensi yakkakkanya Sipapa. Nalabye Sipapa ne ng'abano be basajja abaali ab'amaanyi nga Sipapa niba mwalabako ku Sipapa ng'akuba amasasi mu bantu n'atambula butambuza ati n'agenda mumwamulabako. Enseeno mu wiiki eno ndabiddemu ebintu. Ndabye omusajja omukulu eyagamba munne nti obulwadde bw'ebizinensi ye yakyatula lunye naga nti oyo bw'aba alwadde bibyali mu bizinensi. Naye musajja leseero ng'omusajja ali kuwundiri yagamba munne nti gwe obulwadde bwoyiziyo bizinesi naye ng'okyasajja leseero okyaduulira banno ng'oli mu nseero alayirage kaseke mpolampola kubanga n'olwange lujja naye njagala okubategeeza enseeno wiiki eno njirabiddemu ebinene njirabiddemu ebikuuno. Gw'atasobola kubakola kyoyiga mu bintu byonna bye tulabye mu wiiki eno n'osigala ng'okyafutubbala ku bantu n'osigala ng'okyabalinnyako n'osigala ng'okyabakinagukirako nga weeyita wa kitalonyera w'amaanyi nnyo. Labayo nno ne ku basajja abalala abatalabiseeko wiiki eno naye nga baali b'amaanyi. Kugamba ani kale Kayihura ani amujjukira oda ni oda kale Kayihura nga oda ye bagiyita abaavu ennaku zino temukyawulira nanyo oda from abaavu mukyaziwulira oda from abaavu naye luli oda from abaavu. Kasebo Kayihura y'abaavu ng'ali eri waggulu gya naye kati oda from abaavu oba yalagawa oba ali ku ki teryamumanyi amamamba bazimu bujjuke. Ebiseera ebyo abasajja baali b'amaanyi n'omanyi ti nno Katonda yabakkakkanyisa ddala nga tubalabako. Enseero ekwemalizaamu bwerere yalabye enseero okiragukira ku banno. Kaakati nno ebigambo omaze obiwulira era obitegedde nakugamba ku mukutu gwaffe ebiseera ebisingawo ebigambo ebyo bivunaanyizibwa ku muntu oyo aba abyogedde mu katambi oba oliawo nga naawe osobodde okubeera ng'omwerabirako wadde nga tugenze mu mawulire ag'enjawulo agatali nnyo mu kibiina kyaffe munda muli aga NUP. Kaakati ate essaawa tukomewo n'ewaka ewaffe tusobole okutunulira oba oliawo ebigenda maaso mu kibiina kyaffe
ekya National Unity Platform jukira gye buvuddeko President Yakulenseeta Mitembo yabadde agenda kusinkana bafuutu soja era ng'enkola y'ebweri buli luvannyuma lwa mwaka nga guggwako abasajja bano n'abakazi bano afuna akadde n'abasinkana ne bamubuulira bye bayiseemu naye n'ababuulira bye bayiseemu olwo ntubeera nga tulema empenda empya ez'omwaka ogenda okubeera nga guddako wabula ensisinkano eno yabadde egenda kubeera wali ebusabala One Love Beach olwo abasajja abajambula ne bagiyingiramu ogenda okakkana nga tugikyusizza ng'etudde wali ku kitebe kyaffe Makerere Kavule kaakati olwo emirimu gyonna we gyaggweredde wadde nga bano babadde bagenda kubeera nga bagabulwa n'ekijjulo wali ku One Love Beach kaakati olwo ekijjulo kyabwe abasajja battu ne bakazi battu tebaasobodde kubeera nga bakifuna olw'okuba nti abasajja batamanya ŋŋamba bayingidde mu meeting mu lukuŋŋaana luno ne basobola okubeera nga balulemesa kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso bannanuupu bangi abeesunga okubeera nga beesimbawo era okwesimbawo si kibi kasaba ng'ofunye kaddi ey'ekibiina kyaffe ekya NUP wabula amawulire galaga okusinziira ku Secretary General w'ekibiina kino amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya yavuddeyo n'akikakasa mu bigambo binaga nti omuntu yenna okuddamu okufuna kaadi egenda kubeera ng'emuweebwa abalonzi bennyini okuva wansi ku ground. Kaadi eyo togenda kugisanga ku ntebe ya pulezidenti, togenda kugisanga ku desike ya Secretary General, togenda kugisanga ku desike eya Ssaabakunzi, wabula kaadi ogenda kugisanga wansi ku kyalo gy'ogenda okubeera nga weesimba. Wabula bino byonna okubeera ng'omusajja ono abyogera yazzeemu n'akinoganya nti abalonzi be bagenda okusalawo ani ow'okuwa akalulu MP abaddeyo akoze bulungi ku ground oba takoze bulungi. Bw'anaabanga MP akoze bulungi olwo kitegeeza nti kaadi bagenda kuddamu bagimuddize addemu yeesimbewo ku kaadi eyo ey'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Bw'anaabanga akoze bubi abalonzi nga baga nti oyo abadde wa munguuba abadde tatukoledde kye twamulondera olwo kaadi ejja mugibwako eweebwa oyo anaabanga alondeddwa abalonzi bennyininyini okuviira ddala wansi ku ground. Wabula neebuuza nti ekintu kino bagenda kikola batya okubeera nga basunsula n'okkakasa nti abantu bano basimbye ku muntu ono oba tebasimbye muntu ono omukugaba kaadi, kubanga ekyalo kiba kinene nnyo okulonda MP era akawunti ze bakiikirira ziba nnene. Banaagitabaala batya nga bagenda babuuza abantu Ssekinnoomu oba omubaka abadde yakoze bulungi oba takoze bulungi, olwo basooke bakwate kaadi okugiwa omuntu omutuufu nga bo bwe bagamba. Wabula mu mbeera eno omubaka amayiddwa nga Honorable Mwadanku Nnyingi amawulire gongedde okubeera nga gakinoganya n'okubeera nga gakibikula. Jjukira nti ono ye shadow foreign minister oba ye minister owakolagana akwasaganya ensonga za Uganda n'amawanga amalala olwo mu gavumenti ey'ekisiikirize eya opposition. Wabula ono kigambibwa nti omulimu gwe nga minisita akwasaganya eggwanga n'amawanga amalala agukoze bulungi nnyo era abakulu mu NUP basiima bya nsusso era omusajja ono daalingi nnyo mu maaso g'abakulembeze naddala pulezidenti Robert Kyagulanyi Mitembo okusinziira ku mirimu gy'omusajja ono gyazze ng'akola egiraga era negiwa essuubi nti ayiwawo nnyo omubiri ku lwa bannayuganda naddala abo ababeera basiraanidde mu mawanga ag'e-Bulaaya. Wabula mu nsonga y'emu omusajja ono ate amawulire agava ku ground galaga nti wadde bino byonna abikola mu paaliyamenti ayogera bulungi n'emirimu gya minisita nga ye ow'ekisikize eri akwasaganya gavumenti n'ensi endala agikoze bulungi, wabula obuzibu obuliwo mbu ku ground abalonzi tebamulabako. Abalonzi bongera okukomplaininga ne baga nti ono tebamulabangako bukya bamulonda eri mu bantu tayitayo, era abalonzi balumiriza nti Honorable Mwadanku Nnyingi ne bamukubira amasimu gaabwe takwata ne bamuweereza message taziddamu ne bajja okumukyalira mbw abeekweka. Kati kino nga kiraga nti ku ground omusajja ono abadde mulungi nnyo mu birala naye ku ground abasajja abalonzi bandi mu maakalulu, kubanga kigambibwa okusinziira ku gava munda nti omusajja ono ku ground abantu takyabalabawo era takyaddayo waka, era omusajja ono yeekweka bwekwesi abalonzi abaamulonda. Kakati nno ebigambo bino mbikoze bigende wa Honorable Mwadanku Nnyingi, kubanga okoze bulungi mu paaliyamenti n'okukwasaganya amawanga amalala nga bw'oli foreign minister, naye ate ku ground nawo ensi ekwetaaga. Njagala ofiseewo akadde oddeyo ku ground mu kaseera kano akatono akasigadde olwolondoole ensonga ya wansi oba oteekewo omusigire yenna oba ofiisi ogirekemu omuntu anaddukanyanga emirimu gyo anaalabanga abantu abalonzi bo bw'onoobanga toliiwo, olwo osobola okubeera ng'okomawo kalulu akajja. Wabula bwe kibanga si kyekyo Honorable Mwadanku Nnyingi eri ku ground abasajja bagamba tolinayo mirandira mbu wabadduka dda. Kati njagala owulira akatambi kano era ebigambo bino obitwale nga nsonga nkulu bw'oba oliranye Honorable Mwadanku Nnyingi osobola okubeera ng'omuwa amagezi nti abalansi ng'eryato wadde emirimu agikola bulungi mu paaliyamenti n'ebweru wa Uganda ku bannayuganda ababeera basiranye, naye ate kyannaku nnyo okubeera ng'asooka n'erabira abantu be abaamuwa akalulu okumutikka obuvunaanyizibwa bwo n'abeera nga babulako. Tulina okuva ku ground
galaga nti muwadanku nnyingi. Bwe twakoze okunoonyereza kwaffe mu Kasangati, Gayaza, Masoli n'ebitundu ebirala byonna ebikula constituency eyo nga ku gulawundi kibulamu, nga ku gulawundi abantu nga tebamulaba bulungi. Munnamateeka muwadanku nnyingi nga tebamulaba bulungi, gulawundi ekola ki? Ebulamu. Kakati bw'obuuza abantu beno nti omubaka ono alina kyakoze, bagamba nti ebyaddala okujjako byakula nga tannafuuka MP gulawundi. Kyokka ate bagamba nti fokasi ye ebadde nnyo ebweru w'eggwanga. Muwadanku nnyingi bw'aba wakufuna kalulu mu Kyaddondo East nti ate kandibaddeko abantu ba bweru w'eggwanga, kubanga omulimu gwe nga minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga ku ludda oluvuganya gavumenti mu shadow cabinet abadde agukoze bulungi. Alabwako ng'agenda e Saudi okulwanirira abaana abali mu buzibu, alabwako ng'asuze nabo ku street, nti ogwo abadde agukoze bulungi. Ne mu palamenti abadde talabise bubi, naye ku gulawundi nga kibulamu. Abantu be bamulumiriza nti n'obutakwata simu zaabwe. Bagamba nti muwada kasita akuwulira nti ova Kyaddondo East anja kuddira. Minzaani okitegeera. Kyokka nti mu NUP tali bubi, ewa principal tali bubi, yadde nga ku gulawundi kibulamu, naye nti ewa principal tali bubi. Ewa principal tali bubi. Si mulungi mu kuteekamu ebyobufuzi by'eggwanga lino nga bwe byafuuka ennyo ebyokuteekamu nti muwadanku nnyingi mu kuteekamu. Alina akasota mu mpale, empale yejjudde akasota, buli waaba akwatayo okuddiza ku balonzi nga kamuluma. Kati ali awo bw'atyo. Kyokka nti mu NUP y'omu ku baddalingi n'ebweru w'eggwanga akoze nnyo omulimu gwe baamuwa okubeera shadow minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Abadde agukoledde ddala bulungi nnyo muwada. Kakati nti council meetings ezituula e Kasangati nayo talabwako, bw'atyo bw'ali. Ne tugenda ku mulala yeegwanyiza, bagamba nti ono Tom Muwonge ye meeya aliko w'e Kasangati, naye ayagala kujja afune kadi y'ekibiina ekya NUP. Meeya w'e Kasangati Tom Muwonge Lwesi mwali nti ate ono abadde nnyo ku gulawundi engeri ekiri nti ali mu bantu nga meeya. Ne tugenda ku mulala ali mu Lwesi, Tone Sempeebwa eyaliko meeya w'e Kasangati, netegedde nti ayinza okujja oba najja ku bwa meeya. Kakati ono bakulaga nti advantage gy'ayinza okuba ng'ayina ali nnyo ku saidi ya Kkunga eya chairman Nyanzi mu kibiina kya NUP. Ayagala tiketi Tone Sempeebwa. Khalid Simbwa akalwa akawedde yakalimu. Jukira nti ono yatambula nnyo ne Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde tewaba kadi ne ku mulundi guli, ne ku mulundi guno akalulu kigamba okuba nti yagala kukomawo, naye nga mu kaseera kano agezaako okulaba afuna kadi oba nedda. Moses Ali oyo dokita naye akalutegedde nti mwali. Kamanya Joseph bagamba nti muvuzi wa taxi naye akalulu mwali. Kayanja Moses ne mwali. NRM nti esuubiddwa okuleeta Abdallah Ssenyonjo mu kalulu kano Kyaddondo East constituency. Jukira nti 2021 tekabayisa bulungi. Aba NRM obululu 13 n'omusobyo tebaweza na 14 ne basuubidde obutapuwa, baagala nti okuleeta Abdallah Ssenyonjo ku tiketi ekibiina ekya NRM Kyaddondo East constituency. Kakati bombuuza nti kiri kitya, kati bakulaga nti singa omuntu yenna n'aweebwa kaadi y'ekibiina ajja kuba ne upper hand. Omuntu yenna n'aweebwa kaadi y'ekibiina ajja kuba upper hand. Naye nti singa ojjawo ebya kaadi, muwadanku nnyingi biyinza okuba nga bibi gy'ali. Singa taba na kaadi ya kibiina biyinza okuba nga tebijja kuba birungi. Naye ate nti alabika alina upper hand okufuna kaadi ey'ekibiina. Nti ekibiina era kubanga nti ekibiina ng'oggyeko ekya Kyaddondo East ekibiina kirowooza ba MP abakoze obulungi
nga bali mu kisanja kisooka okubongera ewaakiri omukisa gwa kisanja ekirala kimu. Kaakati ayinza okufuna advantage eyo mwaddanku nnyingi n'asigaza kaadi y'ekibiina ekya NUP ng'ebigenda mu maaso n'okuleka nti bitambula. Kaakati bwekityo bwe kiri Kyaddondo East Constituency bakulaga nti singa kaba kakaadi singa kiba kya tiketi y'ekibiina kya NUP mwaddanku nnyingi. Honorable mwaddanku nnyingi ebifa ku ground obiwulidde. Kaakati okyayina obudde okuddayo okwetereza n'okulaba ng'ebyasoba obitereza naddala ku ground olwo akalulu kano akatandika osobole okubeera nga musajja waffe tukwetaaga okomawo osavinge bulungi nnyo kubanga ekyamazima obadde musajja aliroyo eri ekibiina kyaffe ate era nga n'abalonzi oba oli awo olina enfaako gy'obafaako naddala abo ababa bagenze ebweru ne basiraanira ku mawanga ago. Kaakati mu mbeera eno nga bwe nakunyonyodde nti bannaddiini bangi nnyo okusinziira ku musumba oli nga bwe yakulaze bano abaava edda ku nkola eya Bayibuli ne batandika kubeera nga badda ku nkola eya Museveni zimu era nga mu makyaki gaabwe babuulira enjiri emu ya mwami Museveni kumubeezaawo kumusiba mu ntebe ng'olwo ya Jesus Christ abasajja bagivaako dda. Kati mu mbeera y'emu waliwo comrade atazzemu naye n'abikula ebyama ku nsonga eyeefaananyiriza ey'abasajja bano. Ono agamba ng'oggyeko abakatuliki waamini ng'oggyeko n'abalokole abo basongeddwamu ennyo ennwe okubeera nga bakolera mwami Museveni. Kaakati ate omusajja agambye bannaddiini bonna okusinga mu Uganda oba basiraamu oba bakatuliki oba bakristaayo oba baprotestant oba ba Seventh Day oba bakiba Advent, kaakati bano bonna bwina amaze okukakasa nti eby'abannayuganda abasajja babivaako dda. Ebyokuweereza bannayuganda, ebyokusumba endiga, ebyokulyowa emyoyo abasajja babivaako dda. Kaakati nga bo kye baliko kiri kimu ebiseera ebisinga kwenoonyeza musimbi wa mwami Museveni n'okubeera nga bamukuumira mu ntebe ng'enkola yaabwe bweri. Era ono agamba nti ebiseera ebisinga bwe basemberera mwami Museveni bawooza kimu twagala mamotoka mapya olwo emulimu ogusigadde ogutulekere tusobole okudeekadeeka abantu bano basobole okubeera nga tebalonda muntu mulala yenna olwo regimu esobole okubeera nga yenywereza mu buyinza. Omusajja agamba nti tewali muntu akoze kyamaanyi nnyo, tewali muntu alwanye nnyo, tewali muntu alafuubanye nnyo okusibawo mwami Museveni nga bannaddiini bano okusinziira mu maaso ebigenda mu maaso ne ku ebyo bye bakola oba ne ku ebyo bye boogera nga n'omulamwa gwabwe abasajja baaguvaako dda. Kaakati nno njagala tukwatagane mutereevu nnyo tukirye wa comrade ono asooka amenyeemenye amulungule attaanye atangaaze ku nsonga eno nga bwe gikugambyeko mu ntandikwa nga pastori ali mu kujoogerera. Kaakati nno tugenda kukwatagana mu wakaffe addako katono nnyo nkomewo wabula omulongooso mu Luutansozi ennamba yeeyo gw'alina obuzibu gikooneko tojja kwejjusa. Bye bye. Bwe mulwana kubeera na piisi mu ggwanga kubeera nga musobola okuvuga amamotoka oba ebiguudo bibi ebyo temufuddeeyo, musobola okuweebwayo ebbaasi oba amalwaliro temuli ddagala ebyo temufuddeeyo, musobola okubeera nga obululutu bulonda mala okuba akalulu kaffe ali mu buyinza nabba akalulu naddayo mu ntebe mu ebyo temufayo temusobola kubyogera ku mmwe kye mwagala kubeera nga bw'ofuluma mu nnyumbayo ogenda paka gy'oba olaze kasita oba nga teweeyingiza mu bya bukulembeze bwa ggwanga lino, kasita oba nga toyogedde ku nguzi ekolebwa, kasita oba nga toyogedde ku kuwambibwa kw'abantu, kasita oba nga toyogedde ku kubba ttaka ly'abantu, gwe n'otuuka n'ogenda n'odda. Naye weerabidde gwe munnaddiini nti olunaku lugenda kukyanga naye wennyini awo oli mu kulyoye w'emweyo yawo omuntu abadde abba ettaka kuffa abantu abalala nga n'eriri alitutte. Because obadde otunuulidde piisi yokka be bammwe Museveni yajja tulya tunywa twebaka ku tulo. Oyo nonsense nammwe bannaddiini yabakwata mu bwongo. Ekyo ekimu ku kintu ekyasinza okubeera dangerous. Byebange ebikyamu ebikolebwa mu ggwanga temusobola kubyogera ku then mwe mutuyamba ki? Ekimu eky'ekkumi kye muli mu kujja mu bantu mugenda kukibajjako nga bayina emirimu kuba n'abeera tebayina mirimu. Ekimu eky'ekkumi ekyo mukisiibule y'ensonga lwaki kati ekimu eky'ekkumi mwakirinyisa n'eddaala mukikolera ne conference ne mukikolera gundi ne musaba n'abantu abagenda ebweru okubajjako era ekyo ekimu eky'ekkumi. So ng'edda mwakifunanga mu ggwanga lino tetuyina mirimu. Abavubuka tebayina mirimu, abasajja bakulu tebayina mirimu. Musajja abeerawo nga amakaaga gatambuliza ku 15,000 ate naawe ku Sande n'oyagala omukuba oluseke at least akuweeyo eky'ebbiri olwo olunaku awaka bagenda kulya 13,000. Bye bino ebintu bye tufuba okubagamba naye mmwe muli mu yasimanyi tuyina emirembe mu ggwanga. Bawamba abaana b'abantu musirise, batta bannaddiini bannammwe ne musigala ng'era mmwe musirise ng'enjiri egenda mu maaso. Yesu ajja kudda omwana wa Katonda omulamu bye mulimu. Eggwanga teririfuna mirembe nga Museveni takakkanyiza mutima gw'ogwo gwa kitujju nakkakkanako ensi n'ebeera n'emirembe. Ekyo nkibabuulira. Ate bwe tufubako okubagamba nti bannaye ebintu bigenda bubi nti afe eggwanga lirimu emirembe. Eggwanga lirimu emirembe temuli freedom. Abantu tebalina mirimu.
abasomesa basasula obuswazi abasawo basasula obuswazi yagenza okujjanjabwa n'asooka asabibwayo omutwalo wabata gwina ajja kufa temubitunulira kutunulidde kimu kya 10 na kubanga bakuwaddeyo akamotoka n'olubaasa nammwe mwatutama lino eggwanga ffenna lituvunaanyizibwako muve nga mukwesirisa olw'okuba osobola okuva ewo n'ogenda mu kyaki n'osabayo ekimu ekyo